bakulabako ne bakulabako maka ne bamala bakulaba yena wanji make we feel CBS FM Manduso musajja bamuyita Chosen Blood Yesaya bwe tulina ku the big number to CBS FM Manduso abalikanda santuma dirisa musajja businessman Nenga tagaanye kutusalako akendezeza ku mirimu gye mingi gyalina n'agamba kajja tulabeka atayogereko naffe tusobole okulaba tutamuze ekintu kino okukitwala mu maaso. Then I told you abaliko understand Yesaya eddakiika wabula ntono okubanga tugatta essaawa 11 nze dictator Markwo dakiika 5 kuva mu city center oba waka Kalangalo eri gye baziika muganda waffe rest in peace man warako kale CBS FM Manduso musajja ono endonga agirwa alwanye nayo naye paka lwatuuse n'agiggusa musajja muyigirizeeko musajja yasoma ebyobulambuzi tourism and travel and tourism ebyo yasoma byebyo byobulambuzi ebyo gamba naye bwoba olina kyoyagala okubanga okola nga kyetoloolera awo ye musajja omutuufu owokolagana naye endonga agitandika nasukana eri album likuvaako ddi wakoze research kubanga ati natuuka mwana nendabanga mwana kirabika ndi mulonde nenkyusa erinnya because in high school bali bampita Mr. Album because nabeeranga ne album buli taamu nga nzita ne album wali olina album nyingi buli taamu wotambulamu wote okwetoolamu ng'okomawo ne album nga bagamba naye Mr. Album yo nga tagifulumya abalala abagamba Chosen Blood ate wali olina erya Baby Tiger research wagikoze mbaga Baby Tiger erya Baby Tiger ate lyo likomawo kati likoma mu form 1 form 1 just nga bw'omanyi mwana olugendo lw'okeezuula mu maaka luba luwanvu you find names no nga tofuna relatinga nalyo but eventually katonda akole ekkubo ate eba time yaman abasoma naawe bangamba wali okubalaga oli omukwafu research wajifunye waliwo bantu b'enkwako nagamba musajja yali akubalaga ssebo kati oba okyuka otya ate okudde eno n'owoomereza anti kati kibabwe ekiti music oba Dr. Tiono yakukyusa even before him music alimu singing and listening so kati waliwo awo transition yeyajja yaleta Eddie Kenzo yaleta Good Life yaleta Ziza Zion yaleta Henry Tigan yaleta Waswa Jamal biri mu kaga biri mu savu biri mu nana exactly biri mu savu biri mu nana zansanga mityana ndi awo nga mu senior 3 naye nga abasajja bo bakuba endongo mu maaka kati ffe jjukira twali tukuula mu buto tulaba Bobby Wine nga bakubalaga naye trend eyo bwe yajja nefuna inspiration nogamba kati ate wano wewali ekituufu ne switching up because nti waliwo abali bayimba music gwe neegomba njagala nfuuke omusomesa nkumire omukwano akayimba kano tiganya kali kanyuma ennyo abogezi exactly so kati nawuliza nnyo music w'abantu abo man nampa direction endala raga ne tumuvaako because twayimbanga abiri tekayo track omumanyira gapimpi omutegeero kati ze bandita mu music waliwo ne Rasta meita si wine nalukalala wekireka kati ze yasokera ddala okunkwata omukono nanga bagenda ku stage ngenda kutera engoma oyimbe nga ze manyi ngenda kumayiminga luyimba nende mubuuza ngenda yimba ki nanga manze ngenda teekayo engoma gwe kyowulira kyonna kyokola ki kyoba oyimba so respect general wherever wali nnyo nakyali wajjajja Nana si kyaliwe that's my brother semmama sempaka kanaawe alaali nze nali manyi muli bakyali that's my brother man mukulu wange era yampa inspiration yokutandika nebyoyimba bino so ali South Africa man katonda yamugulirawo ekkubo is living another life there man kale biri bityo obulamu bugamba ki steady man oli steady tuli mwaka mpya mwaka tuguyingidde man and we thank God for the previous year of course like me I can't fail to give thanks
to God namwe bamaka babaddewo ne team yange obimanyi unlike the previous year ebyali mu story kukyusa management and all that but 2019 twagezako concentrating ku mirimu gyaffe ne tugikola ate ne Katonda n'abeera kusaidia yaffe ne tumovinga ko kye tumovinga so basically nyomiza abantu abambira around nti to me it feels like ndandiso yimba last year to be honest because twayimba Pressure Love nga nakava mu kyalo nakamala senior 6 kati mwana wa senior 6 aina hit maka abatalina kyamanyi nawuliddeko ku version ya Linux ya Pressure Love wakoze ko research ajina Linux nagiwuliddeko man na actually nangamba ate waliyo ne ya Dr. T zonna kati ngabo omanyi mwana ebi kitone talent ebonya kati natomeranga abasajja abo nga mbagamba nsobola okuyimba nsobola wandika music bla 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 but eventually manyi tebakusobola kuwuliriza the first day so not until Dr. T we are meeting Sir Walden he already akola ku radio nga ina mu kachi kasente nangamba no limbo lulungi I think we can find good manyi Walden omusinkanira wa padi no aveno ovana yene wa Dr. T alijuki aliazanya movies kati bali bayimba no buyimba bwa gospel bali nnyo kati aze ku kalenda awo bamuyambemu Dr. T namunkwasa Dr. T ali ku kalenda yes kati ojukira music competition ezaliwo talent search ezaliwo waggulu ku AI okitegedde kati awo nga mutoloka ku ssomero nenzija nenkubamu nemala nenzirayo mu kyalo okitegera so that's how I knew Dr. T namanyisa Walden nantwale wa Pademan so nebitandika ba basically twali bana bato nga tugezaako kwefindinga then after there ne traveling duo we are going apart yes so kati nkoma 2016 okuva England nenkwatagana ne team No Sleep tukolayo bye twakola okitegera nenjigayo byenjiga waliyo ebirungi waliyo ebibi chapter ne tujigala eyo gye wakwatira mu nvaza boss wakwata mu nvaza boss tabani tojja kusoboka bakwatira kukundi kushwaga mama ne bagamba muganda wa tekyali bwe kityo man twakola nabo ne tulinemu akubaako bye tukanyako nabo manyi omuzungu agamba every man has to carry his own cross so kati toyinza linda muntu kola ki kwetikira musalaba gwate ne mu Luganda bagamba nanyini mufu yakwatewa onye so I had to move on so kati wenavaayo nentandika Chosen Blood okwefocusingako nga Chosen Blood nokola ne team muyina endowooza yemu muli mu myaka gyegimu muyina interests zezimu so basically to me I can confess nti career yange etandise 2019 okubanga mbitegeera CBS FM man so kiki ekinspiring oluyimba luno okitegeera naye omanyi bagamba byolabanga ebinene kubalala byabo ebintu bya bulijjo ate okitegeera kozi ogambye ogenda omusa gwamuvaako nadda naye nga inspiration yakayimba ako yava ku omayaka yimba shida za nini we baba erinnya ndyerabidde bakaina sina makosa bamuyita bamuyita ni oyo musajja oyo bambi yafana okufana si yafiira na mukabenje Dan Flavor ke yaddamu exactly so kati nze nakawuliriza story nenyumira nengamba kankolye story nga teli directly kweyo naye ng'egyefaananyirizaako because bino bitutukako mu real life oli ayinza okuteekako embeera nate nga n'omuntu we tomuliiyo ng'omuntu yakuliko kitegeera so try tukola ekyo basically keka story kenalingezaako painting kale eyo netovaayo yaman ekikuliisa wenenwagi kiki tomuta temweta mubeera aba ekinkola ki kimukekejjuza oba kiri the other way round yakulya naye ba possibility confirmed nekituufu munene yakulya kali kirimu ekitimani olaba era ne kati mbadde naye awo na paroni abadde wali mu mmotoka kyenyinza osooka okugamba abantu mani mbu byonna ebiri ku social media n'ebiriwa ulinwa gyonna gy'oli bw'oba owulira nze siri ready
kuluzinga muntu mulungi bwatyo mulamu bwange because abantu bakoze ekiboogera jikira yebambiye mukyala kati nze ni musajja I can deal with emotions, I can deal with anything naye mukwano ebigambo tebikuyigula ettama kati kwasaganya mukwano gwaffe kubanga oli mukwano gwange okitegeera omanyi mmakale nga mukola vidiyo nerabira ddala omukwano gw'ekimmemmete gw'olina erya ate oyagala nnyo abakazi ate kuva ku ssomero anti ulize era mwagala simuwalana nga toli wakusangirwa tosema kati abayo kirimu ekitimaaka nze nyimbye n'abakyala mu ggwanga lino banjiko nayimba ne Walden kusooka nyimbe ne Shiba nayimba ne Desire Luzinda nina nolimba ne Spice Dana tugenda luta after her concert ne mu bantu bano bonna sina gwe na connectinga nnyo naye nga Winnie Nwagi omanyi they say you can meet 10 people in 1 week and you fail to connect with any so kati omuntu gwo connectinze naye kiri so precious nze nchikola nchi treasuringa because not every day you connect with people but me and my good friend we connected ochitegede tufunamu obutakanya here and then to resolving because mukwano gwange industry mark kizibu kusanga mikwana abantu balimbya competition balimbya kwekakasa ochitegera but me omutima gwange mula positive vibe there's that energy to driving kati ebibagata mujeko music akuba akayaga tokuba kayaga osaze wadi simulaba akonga akakuba kozi yayogera mukozi yagamba Proscovia ebyali bimuluma birala kuba nange yasalako wadi mu video tugishootingira mu kisenge ata kulabayo buli lunaku ogenda noyingira ngendo owulira endulu yali alimba naye nga kyenyiza okugenda ku mukyalo oyo because at the moment amawulire ga trending nnyo ku ekyo ekintu mukwano gwange muntu mulungi mu bulamu bwange ekitegeera kiranga bonoba nti Mark oyina mukwano gwo not actually mukwano gwo let me say business partner ne partneringa ku diru neeyitamu neefuna goyinza obutayagala muntu oyo sigala mukwatagana because we connected for a good cause katonda na blessinga nitufuna fena nitukola oluyimba olw'amaanyi ate n'ekirala mukyala mulungi gwetakuba bw'omukwasaganya n'obaaki tetubaaki mukyala mulungi ama mukwano ebigambo tebikuyigula ttama bano badictator maka baveeko kati simanyi ebigambo ebyo bituuka biti eriri lya Jasmine ate ye naakola atya abifuna atya tekimumenya omutima simanyi osoma ddiini kikyoze nze ndi musajja mukatoliki awedde emirimu bampita Patrick oli embizi bwe mba njagadde oba odisanze naye nga tebeera nnyo mu programu yange dine mugamu ku mateeka 10 egaana okulimba nkimanyi tolimbanga tottanga yegombanga mukazi w'abandi ebyo byonna omukazi oyo ekisooka wamenya amateeka 2 wamenya erisooka yali mukyala Kamaiva n'omumubako n'omukomyayo n'omwezza ekyokubiri olimbye nti tokwasaganyanga ku nsonga za Winnie Nwagi amazima Katonda mugulu alali mukyala mulungi waleke emikono ebiri mu bbanga waggulu bweti ne Bayibuli singa ogirina ne tugikwatako nze Patrick Musasi aka chosen blood exactly ogira bweti ndayiro okufa leero buli kyendina Katonda atwale oluyimba mayiberugane okukola nfe kati bwemba nalindidde bwemba siryanga ku Winnie Nwagi bwemba nakola ekyo maka kyayogedde yogera weyogerere amazima Katonda mugulu ogenda kufa muganda yenye era bwe bukyenkera nga nagenze bamanye nafudde lwa muntu oyo Serious FM emanduso ne omukisa bagujja osolo gutwala awo kyenyinza okugamba bagujja nga wakulibwa kati nze to me she deserves it even more than that ebyaddala kale weba relationship akubeera weyimirire I would take her on mukyala mulungi ali very talented ayagala okukola okitegeera so definitely tewandibaddewo nsonga lwaki mwegaana because she has all the qualities of a good woman irrespective people what they judge this and that
fena tulina weaknesses. Everybody has the bad side as long as you look for it. Naye nga nze just enkolagana gye nina naye siri ready kugifiirwa olwokuba fani yavuddeyo kunaleeta opinion. Gonya bwevaayo negamba empuuta negamba mu mazzi gano mulimu gonya tetugiwakanya because ebeera muki ebeera mu mazzi. Omukozi yali asula wannwagi wennyini yagamba akulaba tova wali oluusi omunona ne musulayo eyewo n'omuli emimwa n'omuyingiza. Omukozi oli kyataayogera banna Proscovia alina bizibu bye birala bannange naye lwaki yakutwaliramu anti kati kirabika oli ye baali bamusasudde kukola ki kwonoona because the blood ebyaddala olaba nako kaklipu akanfulumya tetwabadde wawini nwagi ate tetwabadde wange ekitegeeza so kitegeeza mulogi tubadde mu apartment eri Kololo gyesitetaga kwogera kati naye twali tugenda mu gavana owulira kati gavana enyuma leeti kitegeera saa 10-11 nga tetuyinza agenderawo direct mu ndongo kitegeera ate jjukira January kati tuli free bantu bona bakola emirimu. This is like our holiday time okimanyi vibe kyekyo Hennessy abaawo so like tugendako mu ndongo twekubireko leero tukyakalireko wa kitegeera kati ne mugamba tugendeko mu gavana ne gavana enyuma ki enyuma late so netutandika ne house vibe kitegedde nina bakwano bange basama bakomawo babeera Kololo olwo apartment emujestajja kwogera so netubeerawo awo netuvibinga mukati nga bwemunabanga munyumira ndoza omuntu omu naakwata ka clip naye nga tagenderedde oba kakwata kataawo baki nga faani bana bantu bafa b'ebulaaya ng'ayagala music wammwe yalabye abayimbi be bayagala asanyuse ate yali tayagamba bw'oba yeyambudde oba ali bwerere oba twali twekiisinga bitandika bweruti yali mu vibe tukubye akayimba akamunyumira muyimbiddemu asi tusaazinyeemu kati oli ye bwe yakakwata ndoza bambi n'apostinga ku ki oba ku Facebook ye oba ku ki the next day tugenda okulaba nga kaklipu kali everywhere kagoyinze viral. Naye the good thing right tulimbwa tulikola kintu kibi ayinanga ekyansanyusa personally I wasn't offended at all because nali sirikola kintu kibi ate naye teyali offended so kati tuyina muntu yena gwakwetondera. Kubato toyina mukyala naye tayina mwami yes jamwogerera ebibyo bimanyi gwe mukuumi w'ebyamani CBS mandi sabaliko understand singa ofuna omukisa n'okugamba kati nga sinwagi tufunye omukisa mu industry muno mwolina okuwasa osonga wa mwana industry apa abakyala bonna balungi anti kati tuba tukoze enjawukana olina bw'okyagala nabe ennyo bali bantu olina bw'okyagala nabe ennyo nogamba storage n'ebyamaguzi by'otata olina ku gaadi ye generation kubeera naffe bwe twalitukula twalabanga generals amabeera ne Jackie Chandiru eba time because muba munyumya bikwatagana mulina similar interests probably your agements bintu ebityo nambe akwekulakulanya nga bw'omanyi yaman otugambye 2019 gwe mwaka gwo ogukyasinza okukolera so far in my career because nazula team yange nzudde genres entuufu ze nina oyimbe ba process nali nkoze shortcut I should admit era omuyimbi yenna ali omuyimbi yenna ali eyo ng'ali mu haso oba oli mu kuyiga tobeera na pressure tewegoma muntu akubiddewo hit first time nze nakuba hit naye nga simalina makulu ga hit simanyi kyekitegeeza because nali savinze ekitegeera eba industry gabanga magye olina osavinga osooka ofuna ennyota so process yalina okuddayo buto netandika kati tuli full generals. Christian Headmaster wammwe Bebekulu tewalabikako nze ganze wo Headmaster yabwewa ekyo nkigambye abantu bangi Headmaster yabwewa alina marking ebibuuzo kati watuna wati nga takulabako list takuteekako list ye nalabako itayo ndabeko as a song but regardless oba kubaddeko batekubaddeeko eri personal opinion ndowooza ye ng'omuntu ngera nange bwe nkutwala mu motoka yange awo nekubira mu playlist gye nina mu motoka yange nange nina bempulira nina abayimbi bange basama soja probably batomuwuliranga nako naye nga gwempuliriza
okitegeera kati naye ayinayo abantu be bayagala ng'omuntu and everybody is entitled to their opinions okitegeera yeah man. Okay. So it doesn't matter. It's not a big deal. Not at all. Kale CBS FM Emmandu Sabaliko understand omusajja ono olunaku lwayo ke tumufunye aze a premiering n'akayimba akapya ke bayimbye basajja babadde basatu balambirira begasegase basemyekozo certified semyekozo kuli president waabwe okola ngani ku lukiiko lwa president lwa amanyi mbaka ekigambo okwekoza ekyo nze sakitegera bulungi nakati wala avunika ngabo manyi mwana naye gwe olina ko ekizaala avunika zennyini lavunika mpozi yakola atya not yet so inayo mwana olinayo mukyala agamba nti ono mwami wange ye music stuff kati those are true qualities of a lavunika teba amufuga lavunika yakola ati teba amufuga talina gwanyonyola mbu lwaki akomyole talina na mwana abeera atambula ne postina yeye nyini yabawane bamira oba naye amira aizo bana yamira kale akayimba bakayimbya abasajja basatu okuli Eddie Kenzo Chosen Blood yenyini kosane fefe akayimba kano ketwagala owulirizeemu ko then we tukomawo otubulire ndowooza yo ngabo okawulire ne bukasanze ate tujja kwa tumwerekereza naye agenda dde atatambuze endongo project beautiful stuff coming in from Chosen Blood alongside Eddie Kenzo Fefe Busi akayimba kakolebwa Buta Magical ne atimi yalimu awe inatekamu amagala awo kale kayimba katusako dakiika zino zintonotono ezakata kusaba 11 oba linyo ddala okuwuliriza twagala kubanga tumaliriza ne Chosen Blood olunaku olwaleero akayimba okawulidde. It's a beautiful song. Yeah man, thanks man. Kirowoozo kyani? Kyafenna but initially nazuka nengena ewa Buta ne mugamba njagala tukubeyo oluyimba nga style yanjawulo omuko okubibaddewo so kati nankubire engoma twayituna music oba Peace Square twayituwuliriza music yasoka okko so nenduwandiika A to Z ne then Fefe nansanga kujalayo nali muvuga mmotoka nga playing a demo na vibingira kokko ne mugamba man ate olaba otya bw'oteekamu ekyo kyoyimbye and he was fine with it so nangamba naye tugende ne wa Atin akole ki ayongeremuko kwa idea so kati tuba tuli wa Atin tuteekamu verse ya Fefe Eddie najja ndoza naye yali aze program yendali wa Atin so yatusanga tukakola nga omanyi art na vibinga munga kamunyumidde naji vibinga na vibinga nga asutinzemu okitegeera so ne tufuna idea ntugamba papa boba kakunyumidde tukole and he was open minded about it so naye nateekamu nekiweranga yeah man. Okay. Beautiful sounds coming in from Chosen Blood ne timu yonayina Eddie Kenzo ne Fefe akayimba ako katutadde wano wetwagala okubanga tuwogererako nammwe ku noti nyemunya 3 noti 3 noti oba noti 7 noti 7 12 92